Siza wena gyosiza okubanga otugoberera omugoberezi w'emikutu gyaffe gyombiri mwebale kutugoberera we twakola ku mboozi ya mukono gye buvuddeko awo twabasuubiza nti tujja kudda naddala ng'ennaku ez'akalulu zisembedde okubawa update ku race engeri gy'etambuddemu. Kitukoze bulungi nti tugenze okomawo nga Kyagulanyi Ssentamu yazzeeyoko n'emukono ne wabaweera ebikyuka so kiba kituwa program ennungi nti bwe tuba tugenda okwogerako biba authentic ate tuba tusinza ku mbeera eriwo eyabaddewo naye ebadde ng'ejja etambula bukyanga campaign zino zitandika. Tubaagaliza program ennungi njala tutandikire mukono kiki ekyazizayo president w'NUP mukono ekisooka Kyagulanyi Ssentamu si Kyagulanyi Ssentamu yekka but bonna aba presidential candidate babadde bakozeseza weekend nga baddayo mu bitundu gye bataasobola kunnyikiza bulungi ewamu gye bataasobola kunnyikiza bulungi ewamu poliisi gye balemesa okutuuka mu bifo ebimu. Actually yali program y'akakiiko by'ekolonda nzijukira nga mwami Paul Bukenya ayita Kyagulanyi nga mugamba nti bw'oba oyina ebifo gy'otaasobodde kutuuka jangu otutegeeze tukole arrangement oddeyo era ekyo yazzeeyo mukono ku arrangement y'akakiiko by'ekolonda empya kubanga mu road map gye baba bafulumiza yatalina kubeera mukono naye yasabye ndowooza ddeyo ebyali emikono abagoberera campaign ze zasooka ebitundu ebimu teyabituukamu. Lale ye mukono eyasooka yali erina kuggwera Ntaawo teyasobola kutuukawo. Yali alina okugenda gye bagenze kati eggulu gye bagenze eringa ekatosi ne babakwatira mu kibira emboko n'eseka omuggo ne gukaaba ebitundu ebino atasobola kubanga abiddamu. So ndowooza yakirabye nga mukono asaana okuddayo okunnyikiza then n'ekirala nti ne race ya direct MOP nkalubumu kati ayinza okuba nakyo kyabadde kimu ku nsonga lwaki yazzeeyo emukono. Race eyo eya direct MP w'emukono mwe muli Betty Nambooze bakireke naye erimu abantu bali 12 mu abo 12 abavuganya ku kifo ekyo mulimu abantu nga 7 nga bonna babaddeko abakulembeze ku kifo ekyo oba mu bifo ebyenjawulo ebisalawo mu district ey'emukono. Kale nga toyinza kuba underestimate nga mu abo nga mulimu ne current woman MP wa mukono Ajati Anifa Nabuka tosobola mu underestimate nga mu abo mulimu ne yaliko ssentebe wa district eya mukono abadde actual current Bakaluba ya mukono Bakaluba Mukasa ate nga yali MP wa area yemu eyo kwa Nambooze akati akajja ku Bakaluba mu abo nga mulimu ere mulala era yali ssentebe wa district eya mukono Andrew Senyonga mu abo nga mulimu yali meya wa district eya mukono meya wa mukono awo omukulu Jojo Fred Kajimu Festino. So kitegeeza abantu toyinza kuba underestimatinga oba wekibanga special gifunye okuddayo nnyikize oba olina okuddayo. So kitegeeza nti ng'oggyeko ebya Bobi Wine ogendayo naye n'akalulu k'emukono tekanaba kulaga direction we kalaga. Yinza kuba nga laala ey'eggulu yakasazeewo naye nga ennaku endala zibadde eziyitaawo zibadde enzibu nga tekanaba kusalawo naye kati nyinza okusinziira ne ngamba nti laala ey'eggulu eyinza okuba nga Nambooze ekamuwa naye nga ka 6 omanyi tana escape awabulwa ekkero okubuuka wayinza oyita si eri imagine ennene nti omuwanguzi afunye 8,000 owokubiri afunye 7 onfuna bulungi si yeeyo kijja kuba muliro ku muliro bampa ku bampa lyanda ku lyanda era nga byasaliddwawo ebimu ku factors zetujja okutundiriza asazeewo baze endowooza nze asazeewo bana bino abantu ba MS muvuma naye nze bino nkuwanze bwe ndowooza nga munnamukono nga munnamukono nga munnamawulire nga munnabyafuzi byonna mbadde nga mbiraba nkuwa okusinza ku kyabaddewo n'ebigambo tugenda kubijjayo ebigambo ebyayogeddwa ku laala eyo oba yabwe tulowooza nti bye byasazeewo. Kyagulanyi Ssentamu bwe yakuta omuzindaalo by the way laala eyo yabaddemu ekyenjawulo ekiramu balagidde Magoola empozi Magoola we yabadde mu ssaati eya white mwe bamulagidde anti tikyali laala endala zonna okugjako esigadde eri wakyaliyo eno Magoola neno Nansana kati ndowooza kola jawo ndowooza enkya wagenda okwosa enkya bwagenda eri ajja beerayo ku Mande nga 12 leero meka leero 10 kati leero wa 10 enkya ayinza okuba nga agenda awo zombi za lunaku lumu 12 za 12 zombi aveeri naddeeno zombi za lunaku lumu naye mbadde nkugamba ebimu ku bigambo byendowooza nti bye byasazeewo Nambooze enkola yabwe ogimanyi Nambooze okeerewa principal ovaayo naye mu mmotoka yakedde magere
n'avaayo naye okeera magere obeera mu open roof eyo nga bw'owuubira ku bantu nga ne Kyagulanyi bw'awuuba kati muzino olaleeza mu bitundu bya Buganda okeera magere ojja naye oba okutuula ku motoka eyo kuliko kwoteekayo ba tekuli naye tetumanyi ffe naye nga yayingidde byatuuse Sonde n'adda wali eri we bayita mu Kiwanga awabaddewo akasaawe we yagenze maaso n'okubanga ate akuba olukuŋŋaano oba nga ayogerera naye nze ndowooza ebimu ku bigambo ebiyinza okuba nga bibyasazeewo akalulu kano Nambooze Kyagulanyi yakutakazira yagambye nti yayise Nambooze n'amuleeta ku maaso awo n'agamba nti omukyalo ono mujjukira bulungi nnyo bwe twafuna abantu be twatambula nayo mu nsonga z'ebyobufuzi Museveni n'abagula naye ono omukyala yasigala naffe teyagulibwa nga bali yagulibwa n'akira n'agamba nti tukuze mu byobufuzi nga tubigoberera nga tubiraba omukyalo ono abadde waali abadde menta waffe ndowoozawo n'amukubamuuko ku kyemyaka oba oluddewo naye tubadde naye tukuze tumwegomba tukuze tumulaba era talya bigambo bye bwe baagula banne bonna mubamanyi bulungi leero teyabogedde naye mubamanyi bulungi nnyo banne nga n'abamu baali mikwano gye naye ye yasigala nga ali ku muntu waki wa bulijjo so statement ku bantu esologa Nambooze yasigala teyagenda katumuwe so statement esobola kukola ki sokondeko katini twali tuyingira mu nsonga zino yalina abantu bangi betwalabirangako mwabamanya mubamanyi bonna Museveni agenza abagula Nambooze weebale mukazi gwe weebale butatunda ggwanga lyo naye tukomaawo polisi ponga yayagadde Nambooze ati weebale mukazi gwe weebale butatunda ggwanga lyo kati eyo statement nga mu byobufuzi esalawo kinene Nambooze yandikomawo mu parliament ngera kyevudde nti kati obubadde bumuvuddevuddeko bwakomyewo ofuna bulungi kati ekyo ne kiggwa then Kyagulanyi n'akuba chemical yakubye chemical alina we yakubidde chemical kati gwe ng'atunula eby'omunda ffe abamanyi ennyo akusomera ebbaluwa mu bbaasa chemical gyekubye yadde agisindikira Nabukeera ng'agamba kati Nabukeera mumanyi bulungi oyo omane mupya aliko ssaawa zino owa Mukono district naye tikiti tebagimuddiza tikiti bagiwa amaniyo Sheila Draville Namugalu kati Namugalu yalijjawa alirina ndiwulira alyogera kakati Nabukeera mu busungu obungi kaŋŋambe nti mu busungu obungi kuba teyakiŋŋamba nti ekikozesa busungu naye nze mba ndaba eyandibadde addayo ku woman member of parliament woman member of parliament najja mu constituency ng'agamba ono ye yannemesa jjukira Nambooze ye kingmaker emukono mu NUP yasalawo ebingi ani alina ofuna kaadi ani gomba temujiwa factions eziri eyo yakulembera factions eyo era bw'otuuka emukono factions gye ziri ne paka wansi ku mutendera ogusembayo wansi eriyo bakansala nti bamuggyako kaadi yagirina lwakuba tawagira Nambooze eriyo kansala bagimuggyako kubanga yaddamu Nambooze bubi eriyo kansala nti bagimuggyako kubanga yakola bwati Nambooze osegera bulungi ku mutendera gyonna ne kukya meya actually meya aliyo essaawa zino owa Mukono bamwita Elisa Mukasa Nkooyooyo naye tebagimuddiza yava ku 3 yali ssentebe Gombolola ery'Eggoma kwero C3 NUP yali ku Democratic Party bona bali mu DP NUP wejja n'asumuka n'akwata tikiti n'agenda ku bwa meya n'abuwangula avuganya abujja kwani abujja ku George Fred Kajimu obwa meya so awangula awo kuba Kajimu ati yadda mu race Kajimu n'avuganya ba MP Kajimu avuganya gwa kubiri nga avuganya Nambooze ne luli yamuvuganya ku DP era kati luli yali ku DP ne kulu nera ali ku DP luli yali ku DP ne akakofira ka people power kati ali ku DP typically DP so Elisa Mukasa Nkooyooyo tikiti bagimuddiza nga bwe bakoze ku Nabukeera onfuna bulungi so bye bimu kubiraga nti Nambooze kingmaker owa Mukono ebimu kubiraga nti Nambooze kingmaker wa Mukono kati Nambooze okusinzira ku laale ey'eggulo bwe nkugamba nti kati wendeeta element ya chemical Kyagulanyi gye yaleese ng'akuba Nabukeera yagambye tulina bannaffe be tutaawa tikiti naye bagenda bagamba nti tuli nabo era bwe mbadde nzija wano batadde emisanvu mingi mu kkubo nga tebaagala ntuuke eno
bano bebata batikiti nga bebalemesa police bako naivinze ne police emulemesa okutuuka emukono bo bagamba abantu nti mulaba Kyagulanyi tuli naye olaba tazze na mukono mulundi mulala tuli naye so kati yabadde chemical ng'egenda butereevu wannabukeera nti waliwo bannaffe lutaawa tikiti era abo bagenda batambula bagamba ntuli nabo era bwe mbadde nzija emukono olwaleero batadde emisanvu mingi mu kkubo okunnemesa okutuuka wano bannange siyenze nti yeggwe waliwo agamba nti siyenze situuse wano nti otuuse kakati kitegeezeyo kemiko yabadde egenda butereevu wani wa Anifa kati ate nga neggulo limu Anifa ne Nambooze babaddemu abawagizi baabwe babadde ne sikafo esonde nga eva kuki nga eva ku kiyitirirwa bazimbye ekitalo kya Bobi Wine nga eva kunnyaniriza because Kyagulanyi bwe yabadde agenda kujja ejjo abavubuka ba Nambooze bateekateeka ekitundu mwana ayita n'Abannabukeera ne bateekateeka Abannabukeera bamala okutimba ebipande byabwe akikyala Abannabukeera bye baasooka bamala okutimba ebipande Abannambooze bajja bava emukono ndowooza nga babagambye nti wano waliwo Nabukeera alina engeri ali mu kuteekateeka ekifo Kyagulanyi wagenda okuyita jjukira Kyagulanyi agenda branchingira Sonde era we yabranchingidde naye ensasage gye nkugamba yabadde Sonde ke kabuga akasookera ddala ng'omaze okuva mu kira ng'oba omaze okuva mu Wakiso ke kasooka ng'oyingidde Mukono district wansi mu Nakiyanja oyambuka ogwa Sonde so Nabukeera mu kuteekawo embeera yonna eyo bwetyo abavubuka ba Nambooze bajja okuva emukono bwe bajja tewabaddeyo kira kyonna okugyako okulwanagana Abannambooze n'aba Anifa ekikono ne kivuga okakana nga abakuumaddembe bazze bakiyingiddemu kati bano nga bagamba ekiyitirirwa kino temulina kikontrolinga ffenna tuli bannamukono ffenna tuli ba NUP kati ku kiyitirirwa kwaddeko ebifaananyi bya Bobi Wine n'ebya Betty ekiyitirirwa kiyitirirwa but wabaddewo embeera ebipande ebingi byaniriza omukulu ebipande bingi muka eriyaako so bano bazze babikunyulayo Abannambooze nga bakunyula ebya Nabukeera kaba Nabukeera nti emiggo giriwa emiggo ne gitabuka ne batandika okulwanagana so ndowooza information egenda butereevu ewa Kyagulanyi nti eno jojja Nabukeera akoze bati ne bati so bonooba okutta akazindaalo mukubemu obuswanyu muyiseemuko ku kibooko era obuswanyu ne buvu embooko yavuze ey'omuzindaalo bwebyobufuzi embooko y'omuzindaalo yavuze era Kyagulanyi agamba actually bagambe nogamba nti NRM ebawa ssente bavuganye bano aba NUP oba aba opposition so befuula ba opposition naye nga bakolera ki bakolera NRM kati mu mbeera y'emera waliwo ne Chemical Nambooze gwe yatambuza sabbiiti nga 2 eziyise ng'agenda agamba abantu nti Nabukeera ne Bakaluba Mukasa bafunye ssente okuva mu NRM zimuvuganye so tayagala muvuganya nedda just logically baba nga bafunye ssente okuva mu NRM lwaki NRM teyaze kuteneezebwa kandidate waabwe gwe balina mu race ne baziwa Nambooze akyakuba Chemical bw'atyo manyi mukubi wa Chemical wa Chemical agikuba ogenda ogyekuulamu ng'obudde buyise era nakasajja ka boda keyatuukako n'agamba Nabukeera wajja wano mumusabe piki abagulire piki bamuwadde ssente avuganye akumuvuganye yesi munnamukono Nabukeera mbu okuvuganya kwa Nabukeera kuli engineered by government kuli genetically modified by government kati era mbuzo NRM ssente ziyawadde bakandidate baazo manyi aba babawadde mbu ne Bannabukeera mwe bafunidde Bannabukeera ne Bakaluba kati owaabwe NRM teyagala waayo kusinga eyagala Anifa okusinga owaayo kati Chemical wa byabufuzi so kakati bwenga bw'obiraba ow'emukono akalulu kano Betty ali ku kaweweevu oba akyalina okuluma n'ogwenvu mulida si kawewe akalulu k'emukono no tekaba nkoko akaweweevu ebbanga lyonna tekaba nkoko akaweweevu jjukira kabadde mu NRM mu mukono ebaddemu newankubadde ng'ebadde tewangula naye ebaddengamu mubaddemu kati essaawa zino mulimu omukyalo oyo yavuganyako ku Nambooze oyo kati ye RDC w'emukono bamuyita mukyala Ndisaba Nabitaka mwali kati ye RDC
tomanya ayinza okuba ku byalagira nti poliisi yonna eyiike ku ttale ssente RDC jjukira yabeera kulya security ya district. Namboze yamuvuganya kati RDC. Kati RDC bwe yagwa akalulu ako. Bamu obwa RDC. President namugamba kati gwe beera RDC oluwe mukono sigali adala awe mukono. Tegeza ye we mukono ate RDC we mukono. RDC we mukono. Ye Fatuma ndisaba bajjayo Captain Yahya Kakooza. Onfuna bulungi ne baleeta omukyalo oyo ne basongo gundi holders aba NRM bakyalimu mu mukono bakyalimu bano betwala banga ba Lukoya Mukome je bali actually Lukoya ne Mukalumwali avuganyira avuganya bwa Ssentebe district mwali n'abalalala so kiri kyobuuza nti Namboze olaba ali kawevu akawevu kale akawevu asobola kabeerako mwene enkola ya bolabola bambolera tiikinga naye abantu baga kwetegereza kulonda gundi ne gundi kubanga era bw'oba ogenze bantu sekinomu wano ne Namboze mumufunyemu tambulira buli wootuuka bw'ogenda olaba ko babuuza nga si bye bino bya kikutte bw'ogenda ng'obuuza omukomo lwakuba nti kati ekirala ekiriwo Namboze omukisa gwazenga afuna ebbanga lyonna bw'abadde nga ajja avuganya nti ne waba kompeta we ate oluusi aba munafu nnyo nakawalya okumwesiga kawalya alitawevu ate taata ina competitor ate singe katongulu omuyindi tebasobola kamuwa genda maaso kati nti omukisa ogwo gubadde nga weeguli nga afuna omuntu amuvuganya nga munafu kati n'essaawa zino tuyinza ogamba nti amuvuganya si munafu naye bangi bayitirivu obululu bayinza obugabanyagabanyamu abamuvuganya essaawa zino si banafu naye baki bangi kubanga lwaki nti nno si banafu bonna baali babaddeko abakulembeze mu kifo ekyo ssentebe wa district ennamba eyamukono afuna obululu obuba bwenkanankana obwani oba bumani mu parliament kubanga bonna bavuganya mu kifo kitya district ebeera nnamba otegedde bulungi kati akakalu kalimu ababaddeko bassentebe aba abamulonda baba weebali ssentebe mulimu woman member of parliament mu kalulu ako toyinza mu underestimating kituufu yawangula akalulu ke era ye sitting member of parliament aliyo so bangi ye advantage yengo nti Namboze oyo Katonda nenge jamubaliramu ebyobufuzi alinga Lukwago naye abadde nga emyaka 20 gyabaddewo nga tafuna ki nonda aterwa ekibimba bwe kyazze ekibimba kigenda okutegula omupiira mu katimba nonda aterwa ekibimba kyabali mwezo bwe kyazze naye abadde abatafunanga bantu bamuvuganya nga bamuzizi simanyi Peter Sematimba lero Nabira simanyi Luliani Kamiliyoni nga bonna balaba simanya ono yeragadi ono muyimbi ragadi waliwo ne yali wa IT bamutanga Innocent Kawoya ono yakubanga billboard nene mu kibuga awo Kawoya nga smart campaign so abo bato mu kisogo badde nga bagwina so currently mukono nja kugamba Namboze agenda wangula okusinzira kubiriwo kati n'ebyabaddewo ayinza okukola ki okuwangula naye sina margin ennene sina margin ennene ekyokulala akalulu ako kalimu bakaluba bino byokubba akaluba baba babitegeera ayinako tachi ya NRM bakaluba temuvangamu ate nga abaddemu yali MP mu kifo ekyo n'akivaamu emyaka negiyitawo nga mingi uyo ssentebe kati yageza okudda nga komyo nga ssentebe wa district ate naye era yajja n'obusungu abujjawa tikiti tebagimuddiza ne bagiwa Muyanja Ssennyonga kati naga ale mpada akasanja kamu ate tikiti mujinzigyeko nemuwo abadde ow'NRM kiki kakati Muyanja Ssennyonga yavuganya mu kifo ekyo anyway kati tunula kubayinza okuwangula kubanga natubyogera ebifo ebyenda bakale ebiringa ebiri shuwa za mukono okuyingira mu katimba meya wa mukono Nkoyoyo kati eresa erimu Nkoyoyo yatwala bakansala ewa Genosale oyo yennyini bali batuufu butamuwa tikiti veterinary doctor bali batuufu yoyo yennyini yoyo bagenda okusaka bwe yatwala wali nga jajja nga Genosale ali wano bwati ate yali amazeeyo ne wa Genosale bagenzeyo bangi oba omazeeyo so oyo mwali ye sitting mayor sawa zino mulimu Mayor Kabanda yabadde deputy
mu lukiiko lwa council ye deputy and speaker abadde speaker the deputy mayor bajja kutujukiza bemikono bajja either deputy mayor oba speaker wa district mubaddemu I mean mulimu abo kuba mayor mulimu Mikidadi Senyonga wa NRM naye ekyo kibuga naye izo olabanga Kabanda ina upper hand Kabanda mayor Kabanda ayinza akalulu ako kajjayo so kakati wano ku Namboze ani amuli ku race kati ogama Namboze ali waggulu Anifa ne Bakaluba kati bali mu banji naye we katukidde essaawa zino kayawudde kati bakajimuva yawudde tibakyalaga nti mwebali naye kwegamba ngera omanyi nti emisinde mutuuka ujiba 25 mutandikira kumu naye jigenda okutuuka misinde 17 nga musigadde babiri bebetwala kati Namboze alina babiri alina Nabukeera alina Bakaluba ona bulungi so naye nze mu ndowooza yange ayinza okukwata ekyokubiri kuba Namboze waba wangudde ayinza okukwata ekyokubiri ayinza kuba Nabukeera Bakaluba nakwata ekyokusatu mu bufunze Namboze wadde tali ku safe side naye odds ziri wuwe ayinza okuwangula municipality eyo Nabukeera nakwata ekyokubiri Bakaluba nakwata ekyokusatu wa NRM Dr. Deze Sonko nakwata ekyokuna Kajimu najja mu kyokutaano Kajimu nayingira ekyokutaano n'abalala ne beegattako bwe batyo nalabye Mulima Mayuuni nga naye awaga ekibuga twakinunula ensayo twaginunula Uganda twanunula ekifo kino kyali kiwambatiddwa aba NRM naye Mulima Mayuuni naye kati sawa zino ayinza okuba nga ajja kajja naye ali nani state agent aliwa Kibuule Kibuule yateeke mundu uli ku polling station nga I mean ku tale center nga tagala balangirire Mulima Mayuuni naye Mulima Mayuuni ekizo mukuba ndowooza performance ye mu parliament tateseza ntabaddewo bulungi ate nga ndaba munnamateeka simanyi kiki ekyagaana nsonga azimanyi amateeka yagasoma agenda mu kooti omusajja kuva dda agenda mu makooti oyo kuva dda advocate nnyo kuva dda ndowooza yali ali mu gundi ya Lukwago muwolafamu naye ayinza okajjayo Katonda kamutaase Daniel luli twaliwonaga nti Mukono South tenabasalawo nze ndabanga Kayonda ayingira Maseruka ayinza okujja Maseruka engeri gyali muvuuka omuto Maseruka ayinza okujja kusinza kulaale nga bwe nagira manyira luli jagwe nti yakuba laale eyo teyatuukayo bambi kati Maseruka naye abadde ali mu kukaaba abadde mu kukaaba naye bagenze kalengeera Kyagulanyi n'asabirako naawe ekisoga mu Kereziya yagenzeko mu Kereziya kusendi bali ku ddembe ekisoga ne bamuteekako emikono abafaatha naye Maseruka ayinza okukola ki kati ne Kayondo kiri kyogambye ku Mulima Mayuuni ne Kayondo talabiseeko mu parliament omanyi nti Kayondo abantu namubuuza ne ku bya Ifreeze jjukira naye ali mu kibuga nanga maziro sigenda byogerako alina nepanka gyepankamu ngeno tuka mu ofisi y'abannamawulire ku parliament mwe tutuula nga bonna bangamba nti oyo Kayondo ffe twamuvaako tetumuggyako kati interview ne mu field omunoonya tafunika omunoonya mu field anaga tusinkane Kampala buduke kagaga nsanga mu kyalo ye alina okwepanka okukwesibugula kati era akavubuka kayinza omukuba kayinza okumukuba nze simulabangako okubalira mulaba nkugambe ku parliament namukusaba interview ya Ifreeze ne mugamba okulembera kibuga eyo mukono basuubuza abasinga nga amaze bisigenda byogera ebinkwatako so waliwo n'ensonga zaali za kibira ki nga kufulala emereddwa okwogera naye ne mukulu kubo n'agaana ate mu bukiiko ne mu bukiiko simanyi kakiiko nakatuula ne mu bukiiko nze simulabako ng'ayogedde parliament agifunyeemu parliament abaddewo ye ng'ajja ndowooza n'abalonzi naye n'abalonzi nyina munamawulire we mukwano gwange twakolanga naye ku EBS awo angamba ne mu balonzi mwali ani Katumba bamuyita party list Kyewalabye mu balonzi ayinza okubaayo naye saba eri abalonzi abagezi abeetaaga okuwulira argument zo ku floor nga tebagala kumanya bino jjukira kati ebitundu nga ebitundu by'ebibuga MP tebakwetaagamu bingi bakwetaaga ku floor ebitundu by'ebibuga simwe mukola simwe mukola naye gwe beera ku floor nga nsereko ebeera ku floor nga nsereko so bye biriyo genda ku Mukono municipality Namboze obako omukyale we Mukono Shira Draville Amaniyo Mayor Robert Kabanda Mukono South Maseruka eba Mukono North Mukono South ya Maseruka Mukono North ye Gundi ye Mulima Mayuuni Mukono ebeweddeyo yonna Mukono ebeweddeyo Nakifuma aliwa Nakifuma naye baba aliwa Nakifuma bali ba Mukono kati Nakifuma waliyo kati Nakifuma ye wali Simbwa Fred Kagwa
ayagenda mu DF yagenda mu DF Simba Fred Kagwa yali awangudde muna era ngo bayitanga Kafeero Sekitoleko mutegeere ebipande by'embirabe Kayunga naye era bika Kayunga nakifuma bo kyali eno mukono nakifuma obo kyali mukono nakifuma bo kyali oli gye bamuzaala ategeerayo nnyo gwe nakifuma obo kyali mukono nakifuma bali ba mukono so era nzuka ne mulale yabwe bagene mukono Nambooze alagayo oyo gundi oyo erinya limvudde mu Fred nedda gwe bawa kati tikiti era munnamateeka bamuyita munnamateeka si munnamateeka naye n'amanyira bagafaanaganya oba n'oyo bagafaanaganya Sulaimani oba Sulaimani Kiwanuka Sulaimani Kiwanuka gwe yawanika Nambooze gwe yawanika lale eyo ejuka yaliko ne Muwanga Kivumbi Muwanga Kivumbi amuwanika nga Fred Simba nga n'ebyago tebinaba kuba ebya tikiti nga ne Simba Fred abasajja ne mujja wange ne muwanika Nambooze ine entalo naye entalo kizibu kyazigenda omukola nti life after parliament egenda muzibwadira okujjako agende ebweru ate ebweru agende ebweru kubanga kati wano legacy omukululo because legacy kikulu nnyo omukululo gwoleka mu byobufuzi nga oyo Kimbowa nze namutemere kubo nafuka kansala Keza ne mbanya alaka contract nga ina kampani yange yola kasasiro mbanyi n'abasobola okunnwanirira okufuna okitegeera ne legacy kyejolese ya ntalo olwanyisiza gundi n'olwanyisa gundi ne gundi bonna n'obasuula mu kitundu n'obakuba wansi so yebye biri awo era naye nga mukono NUP eyinza okweddiza mukono nange ndaba NUP okweddiza mukono NUP eyinza okweddiza mukono naye n'okulevoza wansi ez'abakansalazi biki era tekola bubi bakansala baliyo balaba nga bamuzinzi empulira nti bakansala abamu bakowa Nambooze Nambooze yabajjako tikiti Nambooze yakola buli kimu factions ezisinga ziri eno wansi Nambooze yabajjako tikiti bangi nnyo abavako tikiti nga kugaana buganyi kukwata simu ya mukulu andi kati ensonga zabangawo nnyingi bw'oba tomugoberera togifuna bw'oba tokola byayagala togifuna bw'oba okolagana n'amuvuganya era togifuna kati jukira mu campaign eziba zinatera okutandika buli omu asalawo gy'anaatambulira ani alika omuliro ani alika amasanyalaze ntambule naani tambule Nabukeera ntambule Begundi ntambule ne Bakaluba kati for example Bakaluba abadde mayor abadde central district central district okolagana ne bakansalazi otula nabo kati muba mwera abajja gy'oli kati abuluwa lutale eri beti tujja tambula naawe ssentebe waffe tujja tambula naawe MP agamba abo batambula na Bakaluba temugibaddiza tikiti yadde bino ebibuuzo bibaawo seme wagudde ebibuuzo babuuziza mission y'ekibiina babuuziza biki n'obigwa temugamba kati Nambooze naye era ssebo ekya tikiti kati weebuuza kati nga tikiti ya Nabukeera Anifa yakola ki tayina mukazi wattu Innocent Sola ali awo bambi naye kamusabira ayingire ajja yingira nera bwayingira NUP ebeyingire bale batayingide officially aba NUP lining nga magola uchanga lubangala media NUP egenda funayo MP alirini naye kizibu okutujja bituukako ebyeri naye kye ngamba nti talina kye yakola omanyi Katonda omuntu kasita akuwala nanga tomina kye wamukola kizibu ebikole mu kukwata ekituufu naye bw'obanga olina kye wakola ekyamazima nga wakuba akasente kange naye omusajja oyo Nabukeera ebyomunda Nabukeera yagaana kuteekayo kasente yagaana kuteekayo kasente ate ne babaawo highest bidder nati baba babidinga sebo highest bidder mbadde ku radio leero nyina omusajja njogedde ku Nambooze nti Nambooze takyalina n'amaanyi banne takyasobola kuba lukuŋŋaana yekka omusajja w'emukono n'akuba alaka abadde mu nkambi ya Nambooze tonyomerera Nambooze naye ekituufu kiri nti Nambooze amaanyi takyagalinanga Nambooze jasi nti Mukama yali yamuyamba n'azimba erinnya kati erinnya kwatambulira nina ababodaboda we nabadde wa boda naŋŋamba Nabukeera nze bukyanga ayingira palamenti siddangamu kumulaba ne mubuuza ate ye Nambooze wamulaba ddi nga naye talina ansa nga bona tebalabikanga seza Nambooze tamulabanga ne Nabukeera tamulabanga naye kati Nabukeera ekimukuba tasobola talina kigambo musimu ogezi ate Nambooze abadde ne platforms Nambooze alina oba ne karadio alina ne radio ewaka era waliwo yali antwala mu bere nga mu recordinga n'osobwa ddiiru enene bwetiesa ddiiru kinaawe bakuwa asobola kuwa olaba n'omukumi bodegaadi ya mu politics nze emyaka 14 yamudduse kali wa Anifa obadde okimanyi ono gwe nabyalajana nalabyalajana nti bagala kumuta yamudduse kali mutabani we yalinga atambula naye gwe bayitanga Namugere ebbanga lyonna yamudduka kali mu DF ye Mawanda
Mawanda ali gundi personal assistant ya amuvuganya ne Mawanda ali mu race naye ali ku DF Mawanda avuganya ku kitu kimwe amuvuganya ayali PA we ala ni Mawanda avuganya ekyo Kaketo Namugera naye avuganya naye yali koera muyambi wati era naye amuvuganya yeta amuvuganya naye ali mu administration ya DF ali mu administration ya DF kati no gundi we yangambo yali bodyguard we myaka 14 ye yamulemesa ne tikiti yobwa kansala kati ali ku mupiira yagana yateka mbera yo nono butafuna tikiti byabikola abadenga jabikola kati kile kyo gano gendo ku recording juza abana bamuli bangamba bagenda alina je abatwale ne bakola nabaga tugendeka mbakoleko ni bazivuga ne zitunule wakao atuka kawe nasoka baba wa emmere omuchere omulumanga tekulimba ne bali ana baga ati twagala muchere una lebo twagala fo tukoleko tugende mbubali abana 20 najja ne mitwalo 9 jiba kase muntamu byentambula nze nali ku parliament waliwo omusajja wamwita Salongo ku parliament wa radio Sanyu Namboze ndowooza ye Salongo yeddira kya Namboze kye yeddira Kobe Kobe mama wa Salongo ndowooza yeddira kya Namboze kye yeddira kati abamwita mama mami ayise press conference kati lumwa ngamba asanga mu lukuba ku parliament wayi togeze mu press conference ya mami konza mumami wagabo omutwalo nze ngene ntole esawa 2 kati nkumba va ku madala akuwulidde ajja jangu lero ngenda gabe emitwalo ebiri nayenga abagobereza abatulaba bino tubyogera mu tulina gwe tuwala naffe tuli ba analyst tukubulira ekituufu ekiri kuki ku ground ono we mukono ebyenkugamba bye biri kuki ku ground sina gwe nkonjera sina gwe mpayiriza nkugamba ng'ebintu ebitambula mwami Kajimu yasirise nnyo lwaleza abadazi kuba nengera omanyi nti kati katuka ne kalage side kati ye deputy kalimu nnyo amaze dolage side deputy kalimu NRM President Museveni yabaddeyo mwabire byaddewo nabirabye nga bakuba propaganda chemical ndowooza chemical wa byabufuzi oyo byabufuzi chemical speaker gwe yamukuba ebyabufuzi nena abirete ne Kyagulanyi adda mu speaker ate ebyabufuzi beto bibeera onkuba leero encha nenkwato omuzindalo nange nenkwabya nange wenfuna omuzindalo ewalala nange nenkusabula nemaza nenkugamba ojimanyi mukama wange abaddeawo embeera yeyo mubekula amasimu namugamba wayi ngonkuba nnyo kati nze kankoleko olumuka nakantu bankanyumye kankanyumye onale butajja kunyiga onale bukyanze ba mukwano gwangani Lutamagozi nayo nyumya simukwano gwo atabarangako eyo nakaseke nyinayo Alani Mayanja yekka ene makaseke nange ni Alani Mayanja ne nakaseke central ono wa south central ne Alani Mayanja yingira yi twali lumu mu modoka ya mubaka naye kati jogedde ate erinyali ne twali mu modoka y'omubaka nga mugikwata kuzoseneze baba bagende bebuze ku bantu nti simanyi yali tekaki tugikwata ko kujawo myaka 12 bba kukujawo myaka ku bukulembeze bw'eggwanga bisanja myaka bajjako 25 25 jali myaka ebisanja byava ebisanja byava 25 kati myaka 2017 kituufu kati mu kubalalezeza ebyobufuzi banabufuzi babere bakungananga wamu kati Lutamaguzi nga MP wayo area Sala Najjuma nga human member of parliament nga wa NRM Lutamaguzi nga wa DP etandise crossing okujja mu ki people power eso people power etandise okujirira nga Sala Najjuma nga wa NRM kati waliyo munamawule gwatanga Esther Nakawoya mumanyi yali wa top Esther Nakawoya kati ye flaga bearer NUP district number ajja kulwana kabe Lutamaguzi yennyini ajja kulwana Lutamaguzi ali kunsereko ali kunsereko bananyini sente naye lwakuba nti sente zisinga amanyi g'abantu naye ate wabeera sente zisinga amanyi gasinga era waliba amanyi we gasinga naye era abantu basigala basinzeeko kati kali eri akantu Esther Nakawoya obani yamubalira nti ajja atuule wali Lutamaguzi amuwanike nga omanyi buli omwana ayeripa wali omunene awali amasannyalaze oyo naleba ompanike yokka abantu bandage biki kati ffe tuba tuli awo ne Lutamaguzi nga Sala Najjuma amukubira honorable kulamusiza ate gwogenda okuwanika omwana amvuganya ssebo ate yali amuvuganya anti olwo Nakawoya nga tensa okulaga kyawuma n'empi wayagala omukyala akubira honorable Lutamaguzi honorable ne ba honorable beekubira omu wa NRM
omulala wa DP ejjamu NUP ejjamu people power by then ejjamu people power amga honorable bangambye omwana oyo ali kulaale yaawo efuba omusembeze yave waawo maaso kifaananyi tekimukwata kodangeze atani amutaddewo nze honorable sinatuukayo simanyi kiriyo mutamaguze simu neevuga yabyaddako bireke kazi nze nkuwadde nze mpamanyi webati agamba gwe fuba engeri yonna ave mu maaso ebifaananyi tebimukwata tafuna akazindaalo ate n'abamawulire bagambe kuba nze ngendo basasula kamera bagiyiseewo bwe bati temulaba nti yabaddeko ku lukuŋŋaana nkugambye abaana babasalamu so kyekyo bambi kakati simanyi obaana eno bwe bitambudde eno naye nga general Mukono bwatyo bwali tusuubirayo NUP obuwanguzi bwayo Dr. Daisy Sonko wa NRM munafu nnyo munafu ekigenze ate NRM kyonga ekibiina nakyo kinafu NRM kyonga ekibiina kinafu NRM esemba okubeera n'omukulembeze w'amaanyi mu Mukono yali Andrew Ssenyonga yankubira nako emabegako Andrew yali meya yali ssentebe wa district Andrew Ssenyonga yasemba okubanga omukulembeze w'amaanyi okuvuganya ku bifo ebyenjawulo Mukono awangula NRM kati olwaliro biralamu mpozi tujja kwogera ne ku Kibuule oba side zeeri Kibuule fakita ze ziriwa alinako ku maanyi g'abantu tagalina wadde ekitundu kyago naye yabakola ki abantu beeyo waliwo be yasenda ku ttaka waliwo abaafa nga baga nti yabatta batya nga bafa batya babattira ku ttaka maka ne babookya ne babasendase ne baswera eri then ne arrogance ye okwogera nga akudaala kyofa togabe kyekigendera omukubya okwogera nga tafaayo eri muntu gwayogera waliwo olunaku lumu baali bamuwabiddemu ebyo ebyemisango najjiramu helikopita Mukono omulamuzi nasooka naye naddukayo n'omulamuzi nasooka ajjalabe ku helikopita alabe ku helikopita agenda osala omusango ye ate bwegwa ku kooti egwa ku kisimbe kya kooti kati ekyo nakyo kisobola omuwalanya musajja wattu arrogance bujozi arrogance bugiye kubya ddala abantu ebyo eyampa yabamu ebyo ngo bigamba abantu oyo muveeko bikubiza ddala kati ebyo factors zezo ziringa zikubiza Kibuule naye nga tabadde muntu mubi anti bikufuula omubi ngamba mu buweereza bwe buli we yaliko mbaka palamenti alabika siri wa South naye alabika yaweereza bulungi we yabeerera South yeri ali wa bayita batya Mbarara Mukono Mbarara wawwa awo no bolo kyali ne mu municipality awo ate ndaba amakaga magali asobola okuba ye amakaga gasobola okubeera kati Mukono yona yemu kyogamba obeera nga osula tukageze wano Lubaga bw'oba osula wano Emmengo wano eno si Lubaga South Lubaga South tosobola kuvuganya wali wakawalya osobola kati South yeye Katosi Katosi eri ekkubi erikwata ekisoga ndiraba kisoga paka Katosi ku mwalo oyo Mukono South kati ate eno ngodda Bugerere Kiyunga eyo bw'owetera wano oti Mukono n'okwata bw'oti bw'otuuka Mukono mu ndabawo n'okwata oti kati eyo Mukono North era Mukono North ayawukana wano ekalagala ku Gayaza Road ayawukana ne Kira ndowooza Kira alabika ali awo ayawukana ne Kira kituufu Kira then Mukono n'atandikira Mukono North kati ka municipality ko kali wali kibuga wakati actually municipality ina amagombolola abiri Mukono Central Division ne Goma gegoka namboza avuganya amagombolola aga abiri gokka ne bale bamutaddeko tabo nabo bali kwago gokka we concentrating bunyikiza Goma na Central Division n'otwala ekintu ne weesirikira n'otwala ekintu kalulu k'Emukono nako kagenda kubeera ebyalo 74 I think ebyalo 74 bwemba seerabidde biringa ndowooza 74 ogamula bumingo ogagasa kati Mukono municipality race ne Mukono district yonna okutwalizaamu tugenda gireka tugimaliriza kati tugenda genda ku ndagaano wakati wa Magoola Walukaga NUP n'ebirala so tugenda koma wano olwaleero sebo nze nyanjulira nze nsibula tugenda koma wano olwaleero tutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera tulina n'okyusa position ne wano pozingawo tolina jaketi mu lumba nambozi oba yawaddeyo meka Kyagulanyi okuddayo kolete
Ah, sound wange ali okay.